Inside Story Uganda, real source of political updates. Nga buli gye tugenda batutwala as a pair. Eyo nga mugenda babiri. Babiri. Buli tugenda babiri paka we twatuuka Mengo. Kati we twatuuka Mengo ne tukolera Ssaabasajja Kabaka. Nzaawo we bansibira. Bwe bansiba Tamale yafuba nnyo okunzija mukomera. Waliwo bingi ebyaliwo. Ngulu abati government batandise omugamba Nambooze akkirize kino tumute. Awo we wava okwawukana okusooka n'eŋŋaana. Mwami wange yannyambako nnyo. Ngamba mwami bakireke. Oba bansibe naye sijja kugyemulukuka. Ngenda okuvaayo mu kkomera nga munnange namuleka ogenda mu kkomera nga reviewing akatabo ka Museveni ku CBS, Sowing the Mustard Seed. Kyavaamu eyali reviewing akatabo nga critiquinga. Sigambye criticizinga. Critiquing. Nafuuka nga awaana. Adda mu kuwaaniriza. Muzaako wabbali angamba Nambooze omanyi mpezezza emyaka 4. Abaana bange batuse mu university. Abantu batwagala batukubira enduulu walala Tamale wuuyo Nambooze basanga batuwaamu ne kuzabbiya naye nga tebafaayo kumanya tulidde ki tunywedde ki tuweerera tutya abaana baffe nangamba njagala genda kati nange nsobola okufuna omusaala tuse nga ayagala ssente. Yes. Nsobola okuweerera abaana bange ne mugamba nedda tetugenda tugume nangamba gwe munange olabye oli mukazi ayina omwami ozannyako paati naye nazannyako paati munange nandekawo n'agenda okubeera omwogezi wa pulezidenti. Abaali boogera ebyo ffe nga bwe kibeera ekirungi mu DP tugiwaana, bwe kibeera ekibi mu DP tukyogera. Bwe kibeera ekirungi wa Museveni tukyogera, ekibeera ekibi tukyogera nga bwe tukola. Ffe mbi ne tufuuka partizan sijja kulimba. Ye bwe yagenda okubeera omwogezi wa pulezidenti nange ne nfuuka omwogezi wa DP. Kati buli omu ne tubeera tu kyemwatandikirako temukivaako. Fena buli omu n'agenda ku extreme end. Omwogezi wa DP, DP we naakola ekikyamu nambikkiriza ng'omwogezi. Yes. Tegeeza naye ne mukama we gy'agenze ne bw'anaakola ensonga ajja sigala ng'awaaniriza. Kakati fembi ne tugenda ku extreme end. Tamale yali abadde agezezzaako okugenda mu palamenti ekyotera ne bamubba akalulu. Njijukira olunaku lumu lwe yakomawo ng'ali mu nnaku nnyaga sajja gajja ne gamugamba Tamale awamaani ne gamusitula mu bbanga ne gamufumita ebikwaso balabirawo awamaani ng'akaaba wawe nga bamufumita ebikwaso ate ababadde beefudde abawagizi. Era ebyo by'ogamba bye walabye emukono eyo embeera yava dda. Mu budde obwo baali basse omuntu ebamunaanika abantu bajja bayimba awamaani ne bamufumita ekiso wano ekiri sterilized. Yali yeesimbyeko erosifiri. Abantu balaba bulabi nga awamaani adde emabega ng'agwa ng'afa. Ogenda okulaba ng'omusaayi obedda gujja gutambula nga bamufumisa ekiso ekisanyalaze. Nange mu budde obwo era baali banfumitidde ekiso mulaleza DP ku Constitutional Square. Mu mbeera y'emu. Era ekyo ekiso ekiri sterilized naye nze omuntu eyali akikoze bwe yantuukako bw'ati n'akankana oba yansaasira ati anduza Katonda nga tannakuwaayo. Musajja n'akankana ekiso ne tumulaba ne tumukwata ne tumutwala ku CPS. Mu budde obwo Katumba Wamala ye yali omuduumizi wa poliisi. Musajja bwe yatuuka eyo yayogera eyali yamusindika. Sijja mwogera kubanga mulamu ate kakati twategeeragana mu byobufuzi. Olimu mbuulira nga tuli ku mpewo. Katumba Wamala n'atuyita n'agamba bantu mmwe mwabeemukono mukole kino. Kale omusajja oyo oluvannyuma bamutwala ne bamusiba ye naye oluvannyuma ne bamuta. Yamalako obusibe ne bamuta naye nange yali anzise. Tamale n'agamba bajja kunzita n'ava mu byobufuzi. We bamufumita ebikwaso n'obululu bwe nga babubbye. Kakati awo anyweredde ddala ewa Mwami Museveni ng'omwogezi. Nagenda okulaba nga mukwano gwange abulirayo
ngenza okulaba nga mukwano gwange afuuka omusajja omunakuwavu ebigambo byabadde ayogera nga nga tunakujja wano because kati goyogerako ye Tamale owokubiri so oli gwe wamanya tubulyeko ku kaseera mwabeereranga ku Gasimbagane ne bannamawulire because ffe gye twalinga tali program Gasimbagane ne bannamawulire ne tukola ne program kiriza obagaana ku CBS okuyingira ku CBS de gundi se Matimba Peter yali alidinza abakozi ba CBS bangi ne redima ne bava ku radio ya Kabaka ne bagenda bakola yabwe kati nga waliwo a lot of gap ku CBS nga banoonya bannamawulire abookya bajje bafiringa gap eyo awo nze ne Tamale we twagendera ku CBS ne tukwatagana ne Made in Sereko ne tukola programs ku Lwomukaaga twakolanga ku Lwokusatu ku Lwomukaaga ne ku Sunday buli omu yakolanga program yiye Tamale nga abeera ku 88 katonyeze 8 nga akola ne Made in Sereko nga bamuyita consultant wa Made in Sereko nga nze ndi ku 89 katonyeze 2 ne Kasipante Moses nga class monitor nalabira class monitor ne madam teacher naye nga bw'otunuulira basically program zaali zifaanana naye nga aba CBS bamala kusoberwa nga abantu batandise okwevuma programu ya Tamale nti waliwo abamu be yali representinga naye nga ate waliwo abalala be representinga kati aba CBS kwe kusalawo nti oba oli ali ne Museveni ayogera ku 88 ono atali na Museveni naye kayogere ku 89 at the same time in almost the same style kubanga ye wali bamuyitanga consultant eno nga nze ndi madam teacher so gundi Mwami Sekalala yatulera nnyo owasimba yatulera nnyo ye muntu yatuyigiriza nti omulimu gwaffe guno gwe tukola ogw'okwogera ku radio tusobola ogukolamu ssente edda nga tukyala bukyazi ku ma TV ne twogera naye kusimba ne batusandika otusasulira ddala era bwe twagenda ku CBS ekigambo ekyo ne kyeyongera ne tufuukira ddala abakozi ab'omu saala naye ate ekirungi nga tebatulimitinga nga tukolayo part time ng'ebbanga eddala tukola ebyaffe so yoyo Tamale oyo Tamale nze gwe mmanyi yali musajja mugezi nnyo alina ebintu bibiri kizibu nnyo osanga munnamawulire alinga ffe nze ne Tamale bwe twali nga tulyogera nnyo ng'ate tuwandiika nnyo bw'osanga munnamawulire omuwandiisi awandiika buwandiisi bw'osanga ayogera ffe nga byombi tubikola era fembi tuli ba published writers oyo Tamale ngali kyembadde mwegombako oba byayogera onoobikiriza oba tobyogera ngali knowledgeable widely read ng'asoma bantu bangi n'amawulire obuwulire tebagasoma mu Uganda wano obuzibu Tamale abadde asoma nnyo ebitabo kyavudde abeera nga naye awandiika ebibye singa waliwo omuntu nga tulinga musize ebweru abagoberera abantu Tamale oyo alese philosophies nyingi nnyo theories nyingi nnyo ataddewo nnyo ebintu abantu bye basobola okugamba gundi yagamba bwati gundi yagamba bwati gundi yagamba bwati naye kimu ku bintu byataddewo wano kyekintu kye bayita conspiracy theory conspiracy theory Tamale abadde yateekawo embeera mbu buli kyolaba kiriko kye kitegeeza ekyemabega kyotalabye nga namboze namusanze nambuuza nti kitegeeza bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti naye tamugamba namboze namusanze n'atambuuza kubanga kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ekyo akibadde ku ekyokubiri ye muntu eyasooka ovaayo ogamba nti gavumenti ya Museveni yaba mafiya naleeta ekigambo ekyo mafiya ekyavaamu ng'otulya ne mu palamenti nawanawanga buli nekikulira ddala bamafiya yes so ayawukanira wadde Mengo briefly bwava Mengo ayawukana atya nomanyi Tamale yafudde kakati ebintu ebimu si birungi mwogerako naye bwava Mengo atandika okugamba nti ab'Emmengo balina bye baali batutumye tuseketerere Museveni kyali kinene nnyo ekyamazima tebaatutuma simanyi mpozi nga bamuyita bwomu Mwami Tamale emirundi wagenza okufiira mpozi n'ekirala to address the Kabaka mu Buganda wano ng'omusajja omuganda oteekwa osigala ng'oli respectful ebwoba ogenda ebigambo by'embuga babyogera nabwegendereza ekyo kyamulema nga bwagamba nti no
omulungi tabulako kamogo yalemwa nnyo okubalansinga enkolagana ye n'obwakabaka ne bw'oba onyiize ng'ekintu kirimu Ssaabasajja Kabaka in fact fe abamu otuuka n'ekiseera n'osirika oba n'okyogera naye nga otaddemu nnyo ekitiibwa ebimu abadde akubawo obukubi naddala mu ssaawa eno ey'oluvannyuma waliwo ennaku ezo olumu yakola rimaaka ku kifaananyi kya nnyinimu yabeerera omulwadde nga mpulirira ddala nga saagala nagamba nti yono Tamale munange gwe nabeeranga naye nkirabye mu kufa wano Tamale afudde ali frustrated. Ku frustration awe njagala honorable ndi wa mukisa nti nze omu ku badde bakyaza Tamale mirundi mulundi gumu buli wiiki naye waafiiridde nga yeevuma President Museveni ne government ya NRM bintu bibiri agamba after 13 years nga ye munnamawulire wa president 14 agamba yagobebwanga mubbi wa nkoko. These are his words. Lumu yatema omulanga ku TV yagamba mbu Mwami Museveni yamugamba Tamale omanyi okuwandiika omanyi okusoma basomako ate mu mulanga n'agamba kwe gamba nga yeewuunya nti nze we watuukira to appoint me as your spokesperson nga tosobola nakumanya oba nasoma oba saasoma. Omugenzi Kyanjo yagamba ekigambo kino kankikomyewo yagamba nti Mwami Museveni ndi musonyiwa buli kimu naye sigenda musonyiwa kubuguyaza bagezi baffe. Okubuguyaza kwe kufuula abantu okufuula abagezi baffe ng'abasajja ababuya nagamba ndi musonyiwa ebirala byonna nekyesigenda musonyiwa kwe kuddira abagezi baffe n'abakozesa ebigambo ebitaliimu ebibalaga ng'abasajja abatali b'amagezi. Era ndowooza ne Tamale afudde agezaako okutulaga nti nno amagezi gaago gonna tebagavaliwinga. Omanyi Tamale ng'omumma emmere naye n'olikogonayizinga nti mugezi kibadde akyagala nnyo musajja mugezi nnyo ng'omumma emmere. Finally ku ye kikyo tajja mwerabirako kimu akoze contribution nene nnyo ku journalism. Omulimu gw'amawulire guno guganye okukula lwa nsonga buli munnamawulire avumbavumbamu ng'akavaamu ng'ayingira ebyobufuzi oba ng'agenda mu public relations ne Tamale agabaddemu all through nga ne bw'agenda n'afuna omulimu ng'era anoonya akalediyo n'akola anoonya olupapula lw'amawulire n'awandiika. That man would be lecturing iwe yalifiiridde kubanga kokufa mukama yakuleeta entuuko yalibadde nga lecturer mu school of journalism. Bwe tubanga abagezi baffe tubadde twagala obafunamu naye instead bamutwala kumu-exploitinga politically. Ffenna twagenda mu byobufuzi ye n'afuuka omwogezi wa president nze ne nfuuka omwogezi wa DP. In fact nze nali omwogezi wa DP ku mulembe gwa Sebaana Kizito naye Sebaana Kizito nze yandera okuvaamu omuntu asingawoko okusinga NRM bwereze Tamale mirundi. Olidde olaba byonna nga yayiiya ffe twambala obukofiira obumyufu n'ayiiyaayo akayero n'agenda n'atungisa ovule eya yero n'afuba n'akola atya mpozi n'abantu abatuuliriza kye batamanyi tulidde nga bagamba Tamale wakuziika ku Sande ng'ate ebitambula ku social media biraga exana nja kumalawo ennaku bbiri egindi nja kumalawo. Tamale byabadde ayogera si byabadde ali si byabadde ali because at some point yagamba jena muzika ng'ayimiridde simanyi temuntwalanga okunsabira ebyo Tamale si byabadde ali. Abadde amawulire ge nga gatuusaako ndowooza ne ku level ey'akatemba kubanga ebingi ennyo bye yeeyogeddeko tebibadde bituufu nze ngeyabeera naye mumanyi ebyo ntambula n'ekidomola kya sidi nze mukuyiira nina ennyondo yange wano nina emmundu Tamale yali tabeera na mmundu pozi wano we batuuse omuwa emmundu nti amukuuma ng'atudde wali naye nti yagikwata yennyini nga tagirina ng'agamba nina emmundu nina ennyondo wano mu nsawo n'ekyokweyogerako nkuloga nze nyinza okuloga nina kampuni ya miso buli wooli nkulaba ebyo byonna ebisinga bibadde nti abadde abyogera byogezi NRM ekifo ky'omukozesa ng'ow'amawulire yamufuula propagandist nemwononera audience ye ennene gye yali azimbye. At his time I was only second to him. I was only second to him. He commanded a very big audience following even up to today.
ayogera sentence esooka eyokubiri n'agicontradictinga era still abantu babadde bamugoberera mwana wange so abadde alina following nnene nnyo. I don't think in his time wabadde omunnamawulire akomandinze airwaves nga ye kitalo nnyo nyini ddala twongera naye nakino nsaba nkyogere b'enganda za Tamale agamba nti bamuwa obutwa ng'ali mu State House ne bw'aba abadde alimba State House is too big a place omuntu okwaleginga ekintu bwe kityo ne mumuyiginowalinga obwiginowalinze. I think it is high time mu Uganda to investigating this poison scare. Omanyi nti a whole industry ya entertainment erimu okulya hotels biki egenda kufa lwa poison scare. Really? Yes. Banange twetaga inquest mu Uganda. Twetaga inquest mu kigambibwa nti abantu batemulwa butemula. We need an inquest. I've always said this. I'm going to say it again. Because Gobogama Tamala, the president's advisor, then he has not been an ordinary man. Why would you dismiss him? Ngagami and Timamu, Butwana Menyana Manyaga. Why? Nagenanga, Chogeranga, Chidam. And nobody picks interest in it. Nobody picks interest in it. So, of Ebio bin to Bividi. Echo government Uganda, no, a Kulembera mafia, a chokubiri into Uganda, no, Siaba Muabutwa. These are things that need to be investigated. Kale bizure tutekewo an inquest kale tugambe olaba eyo ebungereza abantu bagenda bagamba tata wa Dodi yagenda gamba nti government ya Bungereza yanzitira omwana wange nga yagadde Diana abangereza ne bateekawo inquest ne bateekawo okubuuliriza buli muntu alina kyamanyi ku nsonga eyo najja n'alumiririza reporter nevayo ne gamba nti si bituufu bali bafa accident but at least nga bataddewo inquest so omuntu abeera atya n'agamba bamuwera obutwa mu State House ne musirika obusirisi kitalo nnyo. Well, honorable tugende mukono municipality gy'oweereza ng'omubaka wa parliament era gy'oweereza akaseera generally ebyobufuzi byayo bitambula bitya as we speak? Mukono alinganga awantu awalala kakati kanjogere ku NUP mu NUP tuli mu katu Muli mukatu. Yes. Abateekawo ekibiina kye taking over. Balabika tebalowooza nti n'ekibiina kirituuka ekiseera ne kibeera ekibiina eky'amaanyi ekiwangula n'obwa pulezidenti w'eggwanga ekiyisa mu MP abangi bwe batyo. Ne bawandiika constitution mu ngeri ya lusaagiriro. Constitution twagenda ogitunulamu nga tesobola kujja mu mirimu gya kibiina ekyomulembe guno nga yeetaaga okukyusaamu ebintu bingi etuukane n'ebiseera n'ebiro. Ne bateekawo commission yakulemberwa mukulu Sseggona eyakuŋŋaanya ebirowoozo by'abamemba okukola draft constitution. Draft constitution eyo ne tugiconsideringa mu conference delegates conference eyatuula e Kakiri ne tugiyisa ne tugiweereza ku electoral commission. Aba electoral commission mu kifo ky'okugigazeetinga ng'etteeka bwe ligamba bakwata nkwate ne bagamba mbu mulina ababawawaabira emisango n'olwekyo tetujja kuyisa ki constitution eno. Naye ekyo kiva mu kuba nti electoral commission eri partisan egendereza kulemesa NUP. Nawulira nti omulundi guli bwe baregisteringa NUP okukyuka kwayo Secretary General wa Electoral Commission yagobwa n'abakozi abalala lwakojo. So ndowooza ebyo bikyagenda mu maaso n'olwekyo constitution yaffe baagikwata. Tutambula tugenda mu 2026 Electoral Commission yafulumiza road map towards 2026. Ndowooza n'olwaleero mpulidde kyembadde njogerako mu parliament ku mirimu gye bakola naye nga bagikola bubi. Kubanga kati basazeewo nti okulonda okujja bagenda kutegekera ku census results. Za 2014 mu byava mu kubala abantu mu 2014 so nga ate twabaza abantu mu 2016 bo basala polling station nga bali kubyava mu kubala abantu mu 2014 basala constituency nga bali kubyava mu kubala abantu mu 2014 ate ngo mwaka guno twabaze after 10 years ebintu byakyuse obabuuza lwaki temukolera ku census y'omulundi guno nga bagamba tebannazigazeeti nga mbadde mbuuza mawu mu parliament what does it take to gazette results za census. So eno we boogera tugenda kuteekawo parliamentary elections instead of presidential elections bingi kati proposals of Mawes ekibiina ne kigamba bannange waliwo n'ekigamba ti ekibiina bwe kitaba na structures bakiwera
tunatula wano tulinde bana abaleta constitution paka ddi kwe kutunula mu constitution nje tulina ngetukirizo tekawo mobilization committees kati nitugamba katutekewo mobilization committees ne ba member betu mu district ezenjawulo yes ba member betulina zigenda gendera ddala paka ku byalo ne ba member betulina kadi ze balina bazifuna mu constitution empya etannaba kuba gazetted etannaba kubeera gazetted so nga tolina ngeri gy'osobola baba esinga ku forming structure nene tugamba nti katukikole by consensus kubanga ekintu bwe kiba ekyokukkaanya kitegeeza teri agenda awaabe nti banzibya akalulu tebakategese nga amateeka bwe gakola ki bwe galagira as long as there is consensus so that consensus ngagamba tujja genda ba abantu baproposinga amanya g'abantu be balowoozaako kati abo be bapropose nze badde wabbali babuilding consensus tujjemu obukulembeze so abantu nga tubabuulira ekyo naye waliwo ebintu bya mirundi ebiri naye NRM nayo tetudde tumalize nopukumwe emukono anti ngamba ti naye NRM nayo tetudde si buli ayambala red nti aba waffe omukulembeze waffe yagamba oli ayambala ebimyufu n'amyosa naye n'agamba nti tujja balabiranga ku bikolwa byabwe so akweyita obweyisi tekimala tulina abantu abatwerimbikamu ng'ekigendererwa buli we tukuŋŋaana bateekewo endooliito amawulire we gali wandiise ebirungi bye tukoze gagende nandooliito ebyo nabiraba nga ndi mu DP era biri mu bibiina by'obufuzi byonna ekyokubiri tulina n'abantu abaagala okwesimbawo kati abantu abaagala okwesimbawo bw'atunuulira Nambooze nga agumidde mukono alinga ng'omuvule kakati n'agamba nkole ntya kati ekivaamu waliwo kino kye bayita mu sevenism enkola y'ebyobufuzi ebyo erimu ekiferefere egenza abantu baffe bagiyiga ne balowooza nti nayo nkola era osanga nga bagamba mbw ebyo byebyobufuzi nze ne mbagamba nedda ebyo si bye ebyobufuzi kati nganze bwe bambuulira kye tugenda okukola saamobilizinze saakoze eki nazze buzi kubanga nategedde kye tugenda okukola ki okukola nange waliwo abantu bagenze even outside the constituency ne bamobilize nga twabadde wali nga tulaba buukamunye biki baleeta abantu but in a special way wabaddewo abantu bali wakati we 10 n'amakumi 20 ne bayingira mu meeting yaffe with a lot of agitation nti obwedda n'abakulu ne bebagezaako bannyonnyola nga bo babeera more agitated bazze ne predetermined position nothing wali ekyali bakozeseza anything less than gye bakoze. Let's be specific, honorable. Bani abali nedda because amalobozi getwala bihono kakati kankubulire nze honorable Bet Nambooze bakireke tusobola kukkiriza abeere interim leader w'ekibiina mu mukono kati gwe mbadde njagala kukyaza emukono njagala kukyaza nga bw'oli munnamawulire emukono oba si kyo ndeka wano gende mukono okole opinion survey ogende ng'obuuza abantu nti bannange bammemba b'NUP bwe kiba nze abantu b'emukono banjagaliza na kifo kisingawo nze okunfuula chairperson wa NUP Mukono district is an under deployment kitono nnyo ku ggwe naye munnange bagamba n'abuuliranga enjiri nga nsooka naaki n'abeewaffe and by the way mbadde era de facto leader nga nze era ngikulembera because ekibiina ekipya kiba kyetaaga kulera naye one nkugambye group ziri bbiri naye bigendererwa ne bisisinkana eyabagamba nti kubanga baba NRM bakyogera kyera emukono nti Nambooze ng'akyali emukono wano tetuliddamu kuwangulawo kifo si kyange kyokka naye n'ebirala because abantu bonna bakimanyi nti nze nninnya Kadala ne bakandidate 12 nze buli wensaba akalulu mbeera ne bakandidate 12 tosabakako wekka mwabiri sisaba kange nzekka nkwata oba nti twetaaga office nze nsobola okuwaayo anything bwe tuba katugambe olaba emukono awo we babalira obululu bwa district yonna omusajja n'ava Ekkoome najja emukono n'amalawo ennaku 5 yawangula obwa kansala tebamusomanga ali awo mukono n'ava ekyabazaala ali awo bonna tuggulawo buguzi nnyumba ne tufumba emmere nga Mukama bw'aba atusobozeseza ne tuwa abantu baffe shelter
paka wetumala akalulu. So everybody ayagala ekibiina ebyaddala amanyi kyekitegeeza era sinneeronda nako kubanga bwe twagenze munda tewabaddewo na muntu gwe bagambye bannange tukunyigiriza viramu Namboozi. Abantu kamalirize abantu bwe twatuuse eri buli omu n'agamba no Honorable Namboozi atukole ki atukulembere. Kakati nze engeri gye naaligambye bannange wadde munnonze naye ŋŋaanye kubanga ebweru eriyo zedise badduka awoggana bwintyo bwe naaligambye. So waliwo ebintu ebimu nze obulamu bwange sobola kulembera abantu batanjagala but otuusa awantu olabidde eddala nti abantu abo gundi ye yabaleese bali awo bakola agitation eyo ne bulijjo babadde bagikola. By the way njagala nakumanyiira gurupu eyo buli mulundi ekikola buli wemugenda mu kalulu buli mulundi esobola ofunayo ba new members but basically abagirimu be bamu buli mulundi era ddayo mawulire osoma ojja sangayo ngera bakikola ne we twali tulonda DP ngera bagamba Namboozi tajja tukulembera that same team ababakozesa netebereza nze bwe nali nkulembera DP Mukono nga buli kafo konna ak'ebyobufuzi DP ekawangula abantu bonna ne batandika n'okulowooza nti abantu b'e Mukono ba DP nnyo by the DP then yali amanyi Mukono ne wabawo n'abannangira kyali cutters of you nti va ku kaadi ya DP kubanga ojagala kuba yekukola ki yekuyisaamu. Kati olwaleero genda olabe DP Mukono bwe nagivaako talina weeri. Yes ngenda negamba tunuulira Oweekitiibwa Ssemujju ekira golowooza nti nno wakati wa constituency ya Ssemujju neyange waliwo Oluwonko. These are the same people. Naye Kira balonda Ssemujju wa FDC Mukono ne balonda Nzo wa NUP. So tulina support because tugikoleredde. Teriyo gwe kakati mbuulira yo abakyala mu Buganda abalinga nze in terms of experience byonna. Tell me 5 women in Buganda abalinga nga Namboozi. Si bangi nnyo. So tosobola kuba na Namboozi ng'oli genuine. So abakulwanyisa bava mu kibiina kyo munda mwoli aba sponsoring bano bannakigwanyizi naye nze gwe bazannyirako tebamanyi. Wano sirwana lutalo lwa munda kasito janga wetaddeko gaabu ya kibiina kyange sikunyega ojja kwogera paka wonookoowa because Kyakiiru yagamba nti bw'obanga olina gy'olaga nga n'olugendo lw'ogendako olwetaaga nga ate lw'amakulu tokyamanga kukasukira mayinja buli mbwe kuboggolera ezimu ozireka n'ogenda mu maaso because Kyakiiru yagamba nti bw'okola bw'otyo tolituuka gy'ogenda anti ojja kuba mu kkubo nga buli akuboggolera n'ofubutula oyo buli akuboggolera. Nze ku sapoti gye nnina Mukono ng'olukiiko lwa NUP lutudde ne situkwatirwa kisa ndioverrunninga n'ekirala abantu bampadde akalulu nembeerako mu bukulembeze bwe biba byakugulirira nga byendowoozaamu nze nalibadde nkulembera mu byokugulirira naye kakati we are focused on this thing. One mugende mukola opinion survey saagala kuwoza kusingaawo ekirungi obukulembeze twabutaddewo tulina omulimu omunene nnyo ogw'okuforminga subcommittees ku bifo 12 kubanga okugjako chairperson vice ne secretary n'ebifo ebirala byonna biriko subcommittees. Ekyokubiri tulina okulondesa enkiiko mu nkola y'emu sinakulondesa to build consensus at constituency level tuzimale tugende ku magombolola. Mukono erina amagombolola 18 tulina okukola enkiiko 18 ez'amagombolola. Waffe Ntunda mujja kutuuka. Mukono erina emiruka 252 Mukono erina ebyalo 62 kati okuforminga consensus up to the village level in 600 villages you need to be focused. Kakati bano bannange bo ekirungi byabadde byamisana. Yes, honorable. You need to tell us ku munnamateeka gwe Peter George Musi puliddeko amaloboozi agava ekavule ne Mukono gy'ova nti omweraliikiridde nnyo era nti
yemu ku opposition gy'osinza okutya nga tuyingira 2026 because yavaayo dda n'alaga okwegwanyiza ekifo mw'oli. Kale ssebo tewali buzibu, ekino ekifo si kyange, ekifo kino ky'abantu b'emukono be bakiwa gwe baba baagadde. So ate nze nagenda mu palamenti nga nina emyaka 40 nakamalayo emyaka 13 kati ntukutegwa 14 si gye banzaalira. So I have life outside the parliament. Saagala nze kudda ku mannya g'abantu. Buli muntu yenna alina right okwesimbawo ku bubaka bwa palamenti. Bukyanga ntandika kwesimbawo by the way siyitanga mwana opposite. What would make me think nti this time ngenda kuyita mwana opposite? Bwaba waliyo omuntu omulala ayagala obukulembeze era ojjukira wonumwe mwali mubijja era namboze olabye nnyo Bakyagulanyi bakusimbyeko dda n'omuntu because I mean just because omuntu ayagala yezimbire ku linnya lyange nti munamateeka ayagala kuzimbira kwezimbira ku linnya lyange nti bw'atayogera nti yenza avuganya Namboze tebajja mutegeera. Kitegeeza ne bwagenda mu bantu aganze muvuganya nze nvuganya Namboze sigamba nti nze njagala okubeera omubaka wa Mukono municipality. Omuntu yenna avuganya ku kaadi y'ekibiina mu bwesimbu obeera very careful ng'odiringa ne ba opponent bo munda mu kibiina because oluwangula ticket bana babadde ba opponent bo balina okudda emabega bafuuke basapoota bo. Tosobola kugamba nti kankwate amajambiya kankwate ebino ngende nnumbe owulidde. So nze abantu buli muntu yeyagalire mu ddembe lye. Nze kiri ekifo si kyange. And then let me tell you omuwandiisi omu yagamba nti by'obufuzi teriiyo omuntu muwanvu kimala kumanya kinaabaawo nkya kulengera kinaabaawo nkya kubanga isn't this 2024? Yes. Tulina omwezi mwaka gumu n'emyezi nga gijjo genda mu kalulu. Let's go on. Kasooka omuntu yenna alowooza nti yanaasinga n'afuna kaadi ya MNUP musaba celebrating kubanga yafunye mobilize omulungi. I'm going to mobilize the district such that NUP wagula. NUP wagula. But remember honorable mu kibiina kyo, for example going by 2021 mwakozesa consensus okulonda ba flag bearers. Ate yali consensus. No. Because tewaliwo okulonda nti abantu bakubya akalulu. It was through interviews. Okay, what if the same happens this time around? The card ne batagikuwa. Kakati olwo. Kati olwo ndiki. The same way bagimba Kasibante. Mboroki. Don't you risk Mboroki standing without Mboroki. Mboroki. Goloza yo NUP teyagala kuwangula. Goloza NUP teyagala kuwangula. Namboze yalina okuwangula. Kati NUP ejja kuwa omuntu asobola ogiwangulira. Bw'anaaba yenze era ejja kumpa. Bw'anaaba si yenze era ejja kuwa asobola ogiwangulira. This is ugly honorable, isn't it? Okubeera nga no politics bwatyo. Mwe mwenyini mwe kyemwagala kwe kuteeka ekibiina kyaffe to scandalize our party. But I won't let you do that. I will not let you do that. Don't scandalize our party. But see what happened in Mukono. Competition in the political parties is normal and perfect. That is how politics is supposed to be. Ffe twabadde abeNRM battana abantu tewawulira mu kamyufu akaggwa nti battana abantu. Tewawulira abantu abafanga abeNRM bakola akamyufu. Do you think we are better than the Conservative Party of UK? Towulira nga bagamba nti no balonze Theresa May bamugyeko balonze gundi bamugyeko. Did the Conservative Party collapse? Mutwale limwe muyigidde muno kuno ebyobufuzi ku Museveni ate mwagala mu bitunde ate n'ekirala bino byemugezaako it's like create a situation incite people. Tompitangako na ku program eno. So now you invite me to make me here mbu nonzire wano pleading. Let me tell you ebyo byenkubuulidde. There is nothing wrong with anybody wishing naye bamuzaala. That's okay honorable. There is nothing wrong. Mbu kale olaba bwoli obubinyo kati gwe kyoyagala NUP eyiseewo ekiwandiika weegambe bannange Namboze wa kitalo nnyo tavuganyizibwa. Is that normal? That's not normal. Kyoyagala kati ate lwaki ekiri normal okikaayanya? Akavuyo kwalabye mu honorable. Tewabadde kavuyo. Abavubuka betwalabye nga beejaga. Tewabadde kavuyo. They expressed themselves twabawulidde Mukama yeebazibwa.
beyogeddeko ne tubawulira mukama yeebaze kankuwumbuze mukatono era twababaze n'obabala tubamanyi omuwendo gwabwe mubamanyi omuwendo babavukanga 10 ogambye 10 around 10 tebasukka 2 naye omanyi mu nsi muno abantu 6 balungi bo tebalinda nakubakoonako bakola bukozi bya kitegeevu abantu 20 bakola ebyekitegeevu ng'omaze obbabuulirira abantu 14 ku buli 100 bakola ebyekitegeevu for fear of punishment abantu 6 ku buli 100 babi bo bava waka nga babi tolina kyogenda kubakola kubakyusa ajja n'ekikyenga mubi golowooza nti n'abantu b'empangula babeereeyo baseke busesi bannabyabufuzi b'enninya babeereeyo baseke busesi bo baleme kundabya ku nnaku nabo balina okundabya ku nnaku era nze bwe mba sisuubira kulaba ku nnaku ng'ate nze nambooze nze nimbanga agamba nti nambooze kale oli sosaazi genda kubeera 5 buli dakiika 3 ndine honorable Betty Nambooze Bakireke omubaka wa parliament owa municipal ye Mukono nga tuwayamu ku nsonga nga bwozira tuli live Facebook noonya Sanyuka TV ku Facebook ojja kuba otulaba saayo kyobuuza kyoteesoba kyobula oyinza n'okusharinga ku mikutu egy'enjawulo abantu bagambe nti honorable Nambooze mu kizimbe mwali nga tunyumyamu ku bintu nga bw'obiwulira honorable kkiriza nkutwaleko ekiteezi abantu bafudde abakulembeze abaali badde basuubira okuwa solution nabo babuuza bibuuzo okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga agamba niyakkiriza abantu okusenga awo waliwo proposal ey'okukyusa ekifo ekyo bajje n'ewuwo emukono wali mukono north ekiyitirirwa nenaku zino emotoka ziyita eri zikozesa ezimu zibireeta waffe Mukono municipality tulinayo kagundi kaffe ka plant kaffe tukola manure kati bo babireeta waffe ekizibu ekimu kubireeta obuzibu mu bisaaniko bya Uganda kwe kuba nti tetukola garbage sorting awo kwawula ebisaaniko when you do sorting garbage becomes gold n'ogamba bino bivunda bino tebivunda buno buveera gano macupa gino mikebe n'osobola singa buli muntu atula mu maka ge n'asootinga bwate ebisaaniko bye it ceases to be garbage ekifuuka ekyobugagga nezifuuka bya bugagga because ebisaaniko byonna gye bifa byenkana birina ekintu ekyokubiri ekisobola obikolwamu so problemu yaffe it is partly culturally like nti it's a tradition bad way tetumanyi kuhandolinga biki bisasiro na mu US omuntu bwagula amazzi banga lye namala New York nga ndi mu ddwaliro bwogula amazzi bwegati bakuweerako akati akasawo obucupa bwonna bwonyweddemu amazzi bw'obuteeka mu kasawo awo n'obuzaayo amazzi agaddako bakuwa mawe so ng'oli e New York osobola okugula amazzi omulundi gumu mu bulamu bwo nozangayo bucupa nga bakuwa amazzi n'otaddamu kugula mazzi eyali badde nga site kanso yakyo yakiraba nti kiri kiipa ogulira abantu amazzi okusinga okugenda okulondalonda obucupa bwe banyweddemu amazzi that it is cheaper sente zaali badde ziyola ebisaaniiko bazisinkinga back into incentives for garbage. 2 ebintu byonna ebyo ebiri biodegradable ebivunda singa obyawula fe wali Mukono twali tukikola naye kyayononeka ku mulembe ogwo oguwedde bannaffe ne bagayalamu naye ku mulembe gwa Ssenyonga Muyanja ng'ebisaaniiko bino tubyawula ebivunda ne twalina project eyinga bannaffe abanowe be batuwa ssente ne tubikolamu manure naye nga abanona manure waffe be babeera ku waiting list nga tetusobola na supplying enough manure for the orders we had. Obucupa bo si kyabwogerera n'obuveera banyini bwo babunona ne babuzaayo kyekimu n'ebyuma n'emikebe aba collecting steel babizaayo. So problem yaffe neba nti one ekizibu ekimu nti tetumanyi how to deal with garbage as a country. Ekyo kyo kizibu kiri across. Why is it so? Across. Tumaze obudde bungi nga tukayana bya governance
nti abantu we twali bazimbidde omwoyo ku bintu ebigasa amawanga tukyali mu kukaayana ani abaatufuga era atufuga atya kati ebintu ebikwatagana ku kubeerawo kw'abantu ne tubiwa obudde butono ng'abakulembeze. Nze nasoma city management, urban environment and city management. Omusomesa wange yafuna aduula amagezi gennina agasobola okuteeka mu bibuga in that direction mangi naye ffenna tukyakaayana ani atufuga era atufuga atya. So eggwanga bwe liba terina resolvinga governance issues liba mu buzibu bw'amaanyi nnyo era ffe bwe buno bwe tukola ki bwe tulaba. Singa mwami Museveni yatugirira ekisa okwagala bannayuganda kwe bamwagala n'atereeza ebyenfuga singa ebintu ng'ebyo ebyekiteezi tebiriiwo accident zigwa mu nsi yonna era wadde ne mu nsi ezikuze wagwayo obubenje omufiirwa abantu bangi. Njagala nnyo okusaasira abantu b'ekiteezi naye ekitasonyiikika ya accident okuva ku kintu ekyali foreseeable. Nali ku committee ya local government mu budde obwo nga yetwala Kampala between 2016 and 2021 ngekulemberwa between 2011 and 2016 ngekulemberwa mukyala Kintu. Ne tuteekawo hearing ku Kampala ne tumanya ebintu bingi nnyo. Ekimu ku bye twamanya kyekyokuba nti no public health officer wa Kampala is a dentist. Yasoma kukuula mannyo naye olw'okuba alina gwamanyi nibajja ne bamugamba nti gwokulira public health. Nze mmanyi nti dentist asoma bintu birala nnyo ku muntu agenda okulabirira obuyonjo mu kibuga. Omu musawo wa bulamu omulala musawo wa ndwadde. Nolidde? So kakati ekyo tekiva ku mismanagement. Mismanagement, yes. Because ani alonda ba directors? President Museveni. N'akwata dentist n'amugamba gwokulira public health mu Kampala. So bino tebyewuunyisa. Because gwe bw'oddira vet doctor n'omugamba nti no gw'ojjanjaba abantu bwe bamugamba nti oyo omuntu yeetaagako $1 omutwalo gumu okujjanjaba ng'agamba zifaaki kubanga ye ali abalwadde be. Bw'alaba ente ng'erwadde nnyo agamba eyo mu gisale egenda twala ssente nnyingi. Ye ali abaki abalwadde be. Kati yamanyi nti ekisolo bwe kirwala ennyo nga tekirina ssuubi lya kuwona mulya kirye nga tekinnayenjebuka. Kakati bw'omutwala mu ddwaliro nga yajjanjaba abantu ajja kubatta baffe kubanga ye amanyi nti omulwadde bamulya bw'aba atabuse kuba bwe bukugu bwe. Kakati ono omusajja akuula amannyo bw'omugamba nti nno genda kulira public health mu Kampala nekyakola kyennyini takikola kitakimanyi. Bannabyabufuzi abalimu obuyinza bw'abantu babasayidirayininga. Bwe tugenda ekiteezi nga tugenzeeyo nga komiti ya parliament Lukwago najja ne detailed plan mu parliament ng'atulaga nti bannange nafuna dda kampuni eno eyagala okukola amasannyalaze mu kasaasiro yenna ava mu Kampala. Naye mbuzaako bubuuza mukono gwa president ogugamba nti ffe tukkiriza nti amasannyalaze aganaavanga mu bisaaniiko bya Kampala tujja gateeka ku national grid nti nago tujja gagatta ku ga Uganda ageetunda. Eyo signature neegaanirayo up to now. Because ani akireese opposition. Olidde mbadde wano leero nga mwogera ku tteeka ly'omwenge. Nze na drafting etteeka ly'omwenge n'endimala ne bangamba likwasa oyo minisita. Ne bali frustrating emyaka egi 5 minisita n'alituulako. Bwe yakomawo mu parliament yalaba ndi mulwadde n'alireeta ng'eriri. Nerijjanga erirye. Naye nze kye nagamba sijja munyega kye nali njagala bantu bange kutaasa ku bannayuganda buzibu bwa mwenge oba yalireese alireete. Naye kwe kugamba bo they mind bafaayo n'okufaayo. Bw'oba liida omulungi you don't mind who takes the credit. Tofaayo ani gwe bagenda okugamba nti akikoze. So incident y'ekiteezi yalibadde tetwali badde na buzibu bwa kiteezi because oyo Elias Lukwago atuddeawo n'akola ordinances engeri gyali musajja w'amateeka. Buli kintu kyonna boda engeri y'okuzitereeza n'azikolako etteeka. Obutale engeri y'okubutereeza n'abuteekako etteeka. Engeri y'okutereezaamu eyo landfill y'ekiteezi n'akola ordinance namba n'agisaawo ne mumufrustratinga ne mugaana omumusizaako omukono nti
bali bagamba fe okuteekamu ssente zaffe mu ekyo ekintu Uganda emala tukakasa nti amasanyalaze ge tunajja mu bisaaniiko ebyo egenda kugagatta ku gaayo gejja mu bintu ebirala nago gabeera agamu kugatundwa ku ssente bweziti which is a good thing and Uganda frustrated Uganda neekola ki negaana mwami Museveni n'amala n'agamba kati Kampala nze mutwala ekyatukyusisa etteeka mbwe mwami Museveni kasita yalema okuwangula obululu n'agamba mukyuse etteeka mugambe nti Kampala ali under the presidency era olwaleero Kampala ali under the presidency bw'omubuuza nti bukyanga tukyusa Kampala tumusse wansi w'obuyinza bwo tumugye wansi wa local government kiki ekituuseeko kati obalaba basooba bajja mukono twagala gaziya Kampala atwale ne mukono n'empigi ne Wakiso nti kiki ekiri e Kampala ekirungi kyemwegombesa bannamukono bajje batuukeko so ekirala let's also examine this thing nga bwegambye ku Kyatamale nti kirungi tu investigating poison na kino tukitunulemu omubaka w'ekitundu yennyini nga tayimiridde walala ne mu palamenti y'eggwanga yagambye bw'ati basebo ne banyabo waliwo obujulizi obulaga nti mu kifo kino wayise emyezi 2 nga bulinaku abakyayina bakeerawo muwadanku nyingi yawadde mu palamenti ng'akyogera ku Hansard Salabye yamuwakanya nti abakyayina bamaze emyezi 2 nga beetayirira kiteezi nti era balabibwa nga basinkinga pipes mu bisaaniiko nti era olunaku ekyabwatuka ekiri mu ggulu bwe kyabwatuka ebisaaniiko byagenda mu bbanga gye byakomawo ne biziika amayumba ekyo kyo tusooke kibeere investigated kiveewo nti si kiki si kituufu so palamenti eno president yalagidde IGG atandika okunoonyereza bannange Katonda wange nze njagala olunaku lwajjo twa father wange mukono father Lubula yafiiriddwa maama we nenwanyisa omutima gwange nanjagala mbeere mu palamenti olw'ekintu kya kiteezi nenkizuula abafaza abo bafiira bamaama baabwe tolina muntu mulala gw'oli muziikirako ate nga mukyala Mabuzi mukadde waffe tukulidde wali ku kyalo mu Kitete baneiba baffe kale nengenda okuziika naye palamenti eno erimba ye11 palamenti eno yeteeka okuteekawo obukiiko obubuliriza ku bintu ebimu IGG is part of the executive yeah this needs a separate arm of government to investigate this yes naddala nabadde njagala njijemba referring ku report gye twakola ku kiteezi nga tuline mukyala kintu nga tukulembera ku committee era ffe mu report eyo eyayisibwa ne parliament ne tugamba kiteeza galwewo we foresaw this that was 2015 it was quite foreseeable nga buli muntu yenna bw'atuuka wali ekisooka waliwo amazzi ago agakuŋŋaana agava mu bisaaniiko mazzi ago gakabenje nnyo kati ng'ate eri gye gakulukutira gagenda mu mugga kati ate omugga ogwo gumala ne gugabira ennyanja bye bino byolaba bye tulwala zi kansa ezitagwa because likyeteezo amazzi ago mabi nnyo okubanga waliwo omwana w'omuntu we gatuukako ekirala funding esente tuziteeka ku ki tugenda ne tukayana mu palamenti awo ne tugamba priorities z'eggwanga ziri very poor olwaleero nsobola okusolovinga issue ye Kampala mu budde bwe nali law enforcement officer Mukono nasaba council neyise etteeka nti ffe council tugule dustbin ne tugula dustbins ne tugenda nga tuziteeka ku buli dduuka 3 ab'amaduuka baatulaba baatwaniriza anti nga tubawampe 3 suula muno obuveera suula muno ebyatika n'emikebe suula muno ebivunda olidde ne tuteekawo ne ze bayita street committees ez'obuyonjo twalina omusawo waffe mukama amuwumuze mu mirembe mwami mwebaza yali public health officer sajja yava Busogeyo yatufaako ne tutandika kye twakola sente za dustbin zino ne tuzigatta ku sente za license mukiyiseeri yes ne tugattako mu budde obwo gwali $1,000 buli emu twagenda ne tufuna contractor n'azitukolera kakati ogamba abantu nti musootinge ebisaaniiko nga ne facility facilitating sorting bweri ne tuteekako tractor zaffe nti wano tuyitawo buli lunaku wano tuyitawo ku Monday ku street eno tuyitako ku Tuesday street eno tuyitako ku Wednesday street eno tuyitako bwe tuti naye nga tuba ne collectors za mirundi 3 ng'ebisaaniiko tubicollectinga mu ngeri ya mirundi 3 we were so successful Mukono
abatudidde embigere bebazanyedde ate mulimu ogwo gwe twalika tukozeeyo. So Kampala eno esobola bulungi nnyo ogamba nti no tusooke tuwe abageneratinga garbage containers ogende Bungereza oba mu America oba abantu baayo bayisa bulungi garbage naye nabali babateerawo embeera ebasobozesa. Twafuna Lukwago yatugambye information yatugambye nti n'ensimbi zennyini ze babadde bayisanga ku kiteezi about 4 billion nazagamba zaabula bazibba something ate dentist nga yaziriko omukuzi w'amannyo yaziriko atagambwako bannabyabufuzi abalimu obuyinza bw'abantu baabo bajjako dda. Lukwago ne bwatula ne kanso ye bamulaba bulabi olidde bamulaba bulabi nga mukyala Kisaka aligitanga ennyana abakulembeze b'abantu bebeerondera olaba gwe kansala ne bw'aba teyasoma engeri gy'abamu obuyinza bw'abantu bulina engeri gye bugeziwaza kubanga abantu abo boolaba abalonzi obalaba nga abatamanyi naye bamanyi era bwe batuukira okuwa omuntu akalulu kaabwe ng'akasaana. So Kampala waliwo obuzibu obwo naye ne mu Uganda mulimu obuzibu bw'abagagga n'abaavokaayanira ettaka. Waliwo obuzibu bw'okwezza ettaka lyonna erya gavumenti nti wano tufunye n'abantu nga bakola n'ebikolobero by'otasobola kukkiriza in the name of taking over land. Ebyo nabyo gyebiri. So kino ekintu kyetaaga thorough investigation. Dundu kyekinabe ekyokudda mu honorable ab'eddundu bagambye tebaagala bisaaniiko ebyo naye nze ndabanga eyo enkola etalina kigendererwa. We cannot say nti tetwagala bisaaniiko waffe ng'ate abantu baffe baatunda ettaka ne baliguza KCCA naye twagala tugambe nti mutuleetera bisaaniiko nga mugenda kubikola mutya. Nze Katikkolo ewaffe Mukono municipality yagula ettaka lino nze nengula poloti eddirira naye wange tewawunya babiyiwawo ng'eriyo ebisaaniiko naye nga tewawunya kubanga nga tubikola bulungi. So ekikulu kiri nti tetusobola gamba ab'Entebbe bagambye temubireeta ab'Emukono tugamba temubireeta n'ekiteezi wajjudde kakati olwo tulina kugamba mugenda kutuwa nteekateeka ki bwe baba bagenda tuwa recycling plants that's okay. Bwe baba bagenda kuva Kampala nga bawentuumu nga bwe twalabye ekiteezi ekyo kyo tekikyalina kifo wonna. Nkugambye mu ripooti gye twakola mu 2015 twaggalawo kiru okugjako parliament obutateekingibwa seriously. We closed that thing during Kadaga's time. We closed kiteezi. Twagendayo ne tusibayo nga komiti ya parliament ne tukomawo ne tubulira parliament bye tulabyeyo ne tunoonyereza ne ssente. Let me tell you bwe twatuuka ku ripooti ogiwaayo nebeera forged. Ne bafojinga report anti bagifojinga ne bagamba nti akakiiko awatali kwesalamu kagambye nti Mwami Museveni yeddize Kampala 10 ku 10. Nali siriwo nga ndi Mozambique ngenda okubeera eyo nga basomye report Majezo oyo minister yeyagisoma. Yes nali Nnyonyi najjira na kuyamigugu kumpi nenkomawo nenyingira mu parliament nembagamba bannange eno report eri forged. Mukyala Kadaga n'ateekawo akakiiko okubuuliriza nti ddala ripooti eno eri forged. Akakiiko ne kakifindinga nti ripooti yali forged naye bwe baamala throwing out a forged report ate eri real ne batagireeta. So tuli mu buzibu kakati ate omuntu gwe bagambye mu parliament nti yaforginze report ate nkya gwe bawa obwa minister. We are in a terrible country. Tell us about the response because there are also so many questions there. Eggwanga lyaffe engeri gye lyawunya bannange bw'oba ne omwogezi omu yagamba nti bwe kibanga ekyokulwanyisa ky'olina nnyondo buli kizibu okirabanga omusumaali. Mwami Museveni mu Kabada mu toolbox alinamu mmundu era ezo yaziyiye nnyingi nnyo. Bagenza okujjukira nti baleete ebyuma biweetiye nga 48 hours ziweddeko ng'abantu baffe basuffocatinze to death. Olidde era mbalaba n'obalaba okwo ku makubo n'olaba nga Uganda police terina breakdown, traffic department terina breakdown. Uganda police fire brigade yaayo kumpi yasanga kakati bo buli we bawulira nti egindi eguddeyo enjega bakwata AK-47 nga badduka bayolekera kiteezi
reaction eri very very poor. Banange kambabulire nali South Africa amasanyalaze ne gamala eddakiika 14 nga gavuddeko minister wa energy n'alizayininga n'alekulira ne wano tewaliwo wadde office messenger agamba nti banange guno gwansinze kandekulire nti ogwekiteezi gwansinze kati bakajjayo emirambo gy'abantu 30 ate era nga mukyalimu n'emirala naye there is no one taking responsibility buli muntu ali eri yebadalira ne mwami Museveni ayogera ng'eyavudde ku mwezi bannange musula mutyawo munange bannayuganda banaku nnyo basobola n'okusula okulinaana ebisaaniiko bannayuganda bayikiriziddwa nnyo nti batuuka ne ku level nti ebisaaniiko bibasanga mu kupoloti zaabwe ne babibanyigirizaako ne bituuka n'okubatta mwami Museveni era this is a shame on your government gwe Ssaabaminisita yaliyo aluwa Oweekitiibwa Robinah Musafiri Nabbanja alina buyinza ki mukazi watu naye alinganga nze shadow minister babula naye muyita shadow minister nkubuulira alina buyinza ki Nabbanja eno batudde mu lukiiko ne road mayor eri poliisi n'eyita eri baali mu lukiiko ngeri bamugamba nti mwe mukyatudde wano mu meeting naye eri poliisi emenya nga kikulaga ekigendererwa ky'abano nti kyali kyakugobawo bantu kubanga kye balabanga priority kumenya mayumba ekifo kyo baali bamenya ku creatingawo kubo baali bamenya bumenya nabana be baali bagamba nti besigikirizawo babagobewo ekifo ky'okunoonya engeri y'okujja abantu wansi mbisaani badde ate mu kumenya mayumba gatimbululako mabaati owulidde so bino tebirimu nnyo njawulo nalabye omukyala ng'agamba nali mu Lubigi n'abaana bange 5 ne bajja bamenyera ennyumba kati ndieno mu kasasiro kankubulire gwe bwe tuba twewola ssente awo mu palamenti ez'okukola enguudo aba World Bank n'aba African Development Bank batugamba nga tetunabawa ssente za kukola luguudo ebikere ebiri awo mugenda okuyisa oluguudo mugenda bitwalawa ebikere amakovu agali awo mugenda okuyisa oluguudo mugenda gakola ki ekinyonyi kiri ekirina ekisu kyakyo muti wali we mugenda okuyisa ekkubo mugenda kikola ki naye ffe wano mu Uganda gavumenti bw'eba ekola ebintu tefaayo gamba naye abantu bano tugenda batwalawa katugambe babadde babamenya for whatever reason nga bategeseewa gye babatwala derafo because singa baali bakoze enteekateeka yemu nga bamenya Lubigi omukyalo oli abadde akabira abaana ba 5 teyali baddeawo ye teyali baddewo kubanga gavumenti we yali mugobye Lubigi yali badde maze omukolera enteekateeka yemutwala yes very very sad then honorable so bannayuganda njagala bagamba bannange tusonyiwe n'ebino bye tubagamba bye by'amazima tulina okutebenkeza ensonga y'obukulembeze bwe tubanga tunaawona ebizibu awatali kyo munnayuganda alinga kisolo kya mu nsiko ate kisolo ky'omu nsiko mu Africa kubanga mu nsi z'ebweru n'ebisolo by'omu nsiko birina ba vet doctors ababinoonya ne babiwa eddagala ne balyoka babita ne biddayo mu wilderness naye ffe wano omuntu aliwo ku lulwe gavumenti ogirabako emirundi 3 mu bulamu bwo ng'ez'okusaba akalulu ng'ez'okusaba omusolo oba poliisi ez'okukwata naye bw'obeera mu nsonga endala zonna gavumenti togirabako. Okay, do you think we give this incident the significance it deserves? For example, twogera ku bantu abasoba mu 3 abaafudde bye tulaba mugamu ku mawanga honorable omuntu waabwe ne bwafa nga munansi omu olaba president w'eggwanga eryo olaba abakulembeze ku mitendera gyonna nga bavaayo ku acknowledge nga nti waliwo ekizibu. Life is very cheap in Uganda. Ennaku ezo abakwatisa amateeka g'okuvuba bajja bagoba omuwa boda boda nti nno alina ebyennyanja ebito bwe baatuuka emikono ne batandika okuba amasasi essasi ne likwata omwana wa myaka 16 ne limukuba wali nga limusi n'abantu beekyawa ne bakwata abantu abo naye kati n'okubata baabata ne bayita maama w'omwana ne bamutiisatiisa nti genda oziike mwana wo tuveeko. Mu Uganda obulamu si kikulu. Mwami Museveni ye ali ku kimu nti ensi egula mirambo buli waalaba nga bannayuganda bagudde bafudde nga muli agamba nti awo nyweredde ddala mu ntebe. Finally, Kuchitez, what should be the way forward now that abantu bafudde abamu bakyali wansi tuwulirawo enteekateeka ey'okunoonya ekifo ekirala? The only solution to garbage si owa Kampala yekka. Recycling mu bibuga byonna is to find use for garbage. Fe mukono tulina project yaffe bagiyita from garbage to gold. We should make such things a reality. Tugendeyo mu university
tugamba abaana nti bw'oyiiya ekintu kyonna out of garbage tukusponsoringa. Nina mutabani wange yakuŋŋaanya obucupa buno n'abukolamu dustbin nga project work ng'akola course ya fine art. Abaana bwe batyo bateekwa oba encouraginga. We must find use for garbage. Ekigambo ky'okuyiwayo obuyiyi tekikyasoboka kukolebwa, tetulina space eyo. Tetulina space. The only solution to garbage is finding use for garbage, because garbage is not hopeless, garbage is not useless. In fact, tujja kwekuba maaso eyo gye bulijja abantu bagenda kwekuba eŋŋumi nga balwanira ebisaaniiko. Bwe nali omuto nga mayembe g'ente bookyamookye negasaanawo naye kakati balwanira malwanire. Bwe nali omuto nga ennuuni mu mpuuta basuula nsuule ng'era n'abatunda ebyennyanja akulaba otunudde eri n'agikusiba. Kati olwaleero ennuuni kyabugagga. Tulina okwenkaleginga abantu bayongere okuyiiya ebintu bingi okuva mu kasasiro ate nga kisoboka. Yes. Gavumenti yevunaanyizibwa, gavumenti ye muzadde. Kyenvudde gamba nti chief executive mu ggwanga muno mwali bw'aba tabisobola vaayo Museveni tukulage naffe tubikwatemu ensi tugitwale maaso nga tukozesa brain power, so si gwe alowooza nti buli kintu kimalibwa AK47 emmundu. Kankuwumuzemu. Wabale nnyo kyali ku Uganda y'enkya. Honorable Betty Namboze Bakireke gwe tulina kati tugenda kuwummulamu eddakiika nga ziizo tujje